the mist. Mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno eya mami eyakolamu era nga kansubire nti oli bulungi. Amanya gange bampita Sharita nga tubeerawo buli lwa mukaaga ssaawa zibeera emu ne tubeera nga tukutuusako bamami baffe ab'enjawulo okusinziira ng'ate munnange mbeera musazeewo. Abakyala bali eyo ab'enjawulo bakola emirimu egy'enjawulo naye ng'ate babaddenga ngate bye bakola tebituuka ku balala. Kakati bwe tufuna chansi n'otuwulira erinnya ly'omukyalo oyo ne tumuleeta ku TV ate naye n'agabanako naffe obukugu bwe, amagezi ge, olugendo lwe, kibeera kituzaamu essuubi. Njagala okutegeeza nti programu eno ebeera ku Delta TV olwa mukaaga ssaawa zibeereemu era bw'obeera nga wagisubiddwa osobola ogiraba ku YouTube Sharita's Show so n'otugoberera ku TikTok, ku Facebook, ku WhatsApp, wona Delta TV kweri. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga ate nfunye omukisa okuleetera mami waffe gwe mwatusindikira ne tugamba nti banaye tuleetere ku mukyala Kizito. Mukyala Kizito mukyanga akolera eddobo essomero ery'Egayaza High School. Tulabye enkyukakyuka ez'enjawulo, abasomesa bongedde okweyagala, abaana beeyongedde okweyagala. Mutuleetereko atubuulire yakikola atya, atubuulire ne ku lugendo lwe akikoze atya okubeera nga atuuse wano. Naffe tetubadde babi olwayogera naye, mukyala mukakkamu ate naye natulisiivinga bulungi kwe kubeera nga ate tumuleese. Mukyala alabika bulungi oba akikoze atya okuuma kafiga n'akasusu. Twalinga tumanyi ba headmistress babeera bali abanene abawanvu. Okikoze otya mami? Katonda amiina, kubanga sisobola kugamba nti ndi awo nti neefubako nnyo mbeera mu kisaawe naye Mukama yandize era yamanyi lwaki ndi ku sayizi eno. Kituufu sayizi eyo ennungi. Abawala nti next babeera bagamba bane njagala kusala ate abamu bagamba nti njagala mbeere nga ndi bakiyita body positive. Nkitegeera naye nga siri awo nti nina kyenneefubako ennyo ekiri awo. Tokola wadde duyiro kusirya akamere katono. Akamere kali kaba katono. Duyiro nkola siri very regular naye nga nkola kuba nkimanyi nti kyetaagisa ate mu biseera bino bye tubaddemu ebya covid toyinza butayiga kukola duyiro. Duyiro mukola n'akamere katonotono ate oluusi n'emirimu gye tukola wiisoma bulina okuyiseewo nga tolidde. Oyinza okwera birungi. Yes, kugamba nga obuvunaanyizibwa emirimu mingi nnyo nnyo. Bw'oba katugamba olaba abantu nga mu kiseera nga kino banoonya ebifo bya sinema oba mu siniya fayive, onayingira onafuluma ogenda okubuuza bana essaawa ziri mu mmeka nga ziweza omwenda kubugaana oba ziweza omwenda kutumbeza langi oluusi kale nze ndimukkiriza mpaayo okusiiba n'okusala ekiyinza okuba kikontrolingako ku sayizi n'ofulumya toxins. Kale naye ndowooza tesagalaga nti jinzi kuba bakadde bange ababalabako baba balaba taata yali munene
Mama naye nga mukyala munene oli mukyala wa class omuntu bwakulaba nga tulina kyengedde alaba class webale kusiima ate gwe naawe onsinzeeko nedda twasinze nga tetweteesezza yanzisa webale kusiima olinyabo tulyekole okujja ku masiki nkwamu omuntu oyinze ka distance kale nyabo tusobole okuyiziganya obulungi nyabo nayesaba oddemu tuyanjulireko ebitiibwa byange amanya gali officials Kizito Robinah Katongole era amanya ago nagafuna ya Kizito nalifuna ku mwami kati nkuzaala oli mwana badde manyi ndi mwami oba kale oli mwami kubana kale kigwa enjuyi zombi naye nga muzaalibwa nze Robinah naku Katongole amannya ago gamikisinga abantu bangi naye ate gwe naku ate gwe Katongole naye taata yantuuma yanzibulamu erinnya lya maama nampenya nakku kakati nga obujjajja bwange jjajja omukyala azaala taata yali nakku so nebampa erinnya lya nakku era okusoma kwange abantu bonna be nasoma nabo nga ndi muto bammanyanga Robinah nakku ennyabo kakati bwe nzija okusoma secondary najja wano Gayaza high school oli ogi ndi ogi okay kyova olaba legacy ogikuumye kati bwe ntuuka wano twasangawo ffe twafuna omukisa abasomesa twasangawo ku bazungu era headmistress wange yali Miss Warren kati waliwo Miss Warren kati nga bo bafa nnyo ku kya family name kakati ne batugamba mwenna abalina amannya nga si family name mulina omukisa okukyusa amannya gammwe bakitwala kubeera munamukisa kiseera ekyo batugamba nti olina kanguyita mukisa opportunity chance okukyusa erinnya lyo n'obeera nti okozesa linnya family name kakati nze nga manyi family name erinnya lya taata kwe kuteekako erya Katongole kakati erya nakku nendi dropping nga nenfuuka Robinah Katongole mpulira naye ate saamanya nti kijja kundeetera obuzibu era kyembadde ngenda okubuuza nti ekintu kino kiina kyekyongerako omuntu okubeera n'erinnya lya family name buli waalaga ng'aliteekako abazungu bo basoosowaza nnyo erinnya lya family ti ffe bagundi era abaana abasinga abasomera mu Gayaza ebiro ebyo abasinga beeyitanga amannya g'abataata baabwe oluusi tekiwooma olulinga yewaswa nugaye naye omwana omuwala abeera atya waswa naye nga ye family name kuba taata yewaswa ate nga ffe tukimanyi nti omuntu okubeera n'erinnya ly'ekisajja alina okuba either nga mostly nga mufumbo kakati ba abazungu family name yabeeranga eyo kakati nze nange nenkyusa ngenda okuddayo eka nga report eriko Robinah Katongole taata n'agamba nti mwana wange erinnya walikyusiza erinnya eryo kkulu nnyo lwaki wejjeeko erinnya lya maama wange erinnya lya jjajjaawo ne mugamba nti nedda abasomesa baatugambye tusobole okweyita amannya ga taata bwe ntyo n'embeera Robinah Katongole ennyabo kakati ngenda okutula S4 nga nze Robinah Katongole ne okutambula kwange konna n'embeera Robinah Katongole ate bwe nafuna erinnya eddala erya neeyongerwako kakati bwe nalyongerako ne nga sijja gasuula gombi kakati kyemba mbeera Kizito Robinah Katongole gonna mannya gonna olowooza erinnya lya Katongole olitambuza bulungi okusinziira erinnya eryo nkiwa nti nditambuza bulungi kituufu ndowooza taata singa abaddewo yandinenyumirizaamu erinnya lye ndowooza siriswazizza kubanga yali yeeraliikiridde nanga nti mwana wange erinnya ne mugamba taata saakwebuuzaako naye bwe kityo bwe kyajja naye ensonyiwa ndowooza yansonyiwa tayinza butakusonyiwa mukwano nange nkusonyiwa mami bakuzaalira luddawa mu ddwaliro ki eddwaliro maama agamba nti yanzaalira
Mulago Hospital, Old Mulago. Era omusawo eyamuzaazisa baali bamuyita Dr. Basson. Okay. Naye nga muzungu. Nga muzungu. Kwegamba olina background y'okubeera nga obadde mu mikono gy'abazungu. Katonda bw'atyo bwe yakiteesa. Ennyabo. Kakati bwe nazaalibwa Dr. Basson bazadde bange nabeewuunya kubanga bwe namala okufumbirwa taata nampita nampa documents zange zonna naye ekimu ku bye yankwasa mwalimu kaadi eyo esiibula maama eraga nti nzaaliddwa era nga eraga nti Dr. Basson yamuzaazisa naako ke basiba ku mukono gw'omwana nga yabikuuma nange neewuunya yali yabikulagako edda oba yabikuwa ku olwo yabimpanga nvudde mu mikono gyabwe ndoza nga agamba nti kakati weetongodde ebibyo byonna ebikwatako biibyo so nazaalibwa mu Mulago Hospital kyali special nnyo Old Mulago okuwa ebintu ebyo mu ndabayo ndowooza kyali kya muwendo kubanga nasangamu ripoti zange eza P1 ye yali abikuumye bulungi ndoza byonna bye yalabanga nti bya muwendo omwana ono ndi bimuwa simanyi oba ne baganda bange balala yabitereka n'abibawa ebyabwe naye nze olugendo lwange yabinkwasa ate yali tabitereka naka yabiterekanga ku ofiisi ofiisi yali tagikyusa yakolera mu kifo kimu taata yakolera mu kifo kimu kyekyatulira kyetwamanya yakolera mu Kampala State Council. Kale ekifo ekyo kyekyatulira kyekyabalera era nze natuuka okufumbirwa nga taata akyakolayo naye abedda bakumanga emirimu ekitaliiwo kati oba bo baalinanga kiki kyababeezanga ku mirimu ndowooza baamatiranga ffe tetumatira tuwankawanka biseera eragala kudduka misinde weeyongereyo ate abavubuka ennaku zino abamu kyembalabe bayanguyirwa alaba oli avuga emmotoka ayagala naye agivuge naye tamanyi omuntu oyo ayiseewa okutuuka kwekyo kyabafunye kati bayinza okulaba nkyali Kizito mukulu wa ssomero nange nakafuluma nakabeera omusomesa naye njagala kubeera mukulu wa ssomero tomanyi myaka emeka gyakalakase mu kibiina tomanyi biki byayiseemu so ndoza abaana ennaku zino oluusi bayanguwa baagala kuyita mu bwangu si kirungi kwanguwa anti olumu babeera bagamba nti the time is now okwanguwa okwo oluusi kuyinza okukusuula mu buzibu naye nze nzikiriza nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo ate Katonda atutegekera buli omu ekiseera kye buvunaanyizibwa bwaffe kumanya ebiro n'ebiseera n'omanya nti kati ndi mu kiseera kyange kino tekyali kyange saagala ate mpape saagala ate mpite we sandiise omanyi otya nti oli mu kiseera kyo mami kuba kuyitibwa Katonda yakuyita nze saagala kugamba nti wabeerawo oba oli awo ennaku zino nga waliwo bwe bayanguya naye ffe twakula tulaba emitendera step by step nti bw'omaliriza kino ojja kudda ku kino bw'omaliriza kino olyokodde ku kino that is so good mwebali nnyo nnyebo kusharingako naffe ekintu ekyo ntwagala nnyo ebyamangu ate n'okifuna ne kikuyita mangu mu ngalo ate oluusi obeera tokyetegekedde n'okituukako ate ne kiku naye eno gy'oba oyise ng'ogenda okabala n'omanya nti eno gyendaga nina gyenvudde nina wempise okozeseza ekigambo kukabala lwaki kubanga okuwala mu Luganda oba oyisiza ku mulungulu kupakuka n'amaladdi kiba kitegeeza nekyosimbye tekijja kunywera naye okukabala bw'otema enkumbi nenyikira mu ttaka bwabayo olumbugu n'olugjayo n'omanya nti wali wattanyika neeyongereyo mami webale nnyo nnyabo wasomerawo nasary wambuza gye nazaalibwa otubuulira Mulago nazaalibwa Mulago Hospital naye obuzaale bwange bwonna bukulidde naakulabye kakati nasomera
ku City Nursery School kati bagiyita City oba Nursery and Primary naye yandibadde City Nursery School naye saagisoma nnyo baŋŋamba nti mba nnaakatandika ogisoma abayindi ne bagobwa akafo ako kaalimu bayindi kati abayindi bwe bagobwa nentuula awaka of course nali muto simanyi biseera ki nentuula awaka paka lwe bantwala mu P1 kakati ate ndabika natandika mangu kubanga sisina kyenzijukira mu nasale badde n'akayimba sirina sirina wadde n'omusomesa basomesa bannasale nga twabajjukiranga nasale nze sirina kyenzijukira naye maama yaŋŋamba nti baali bantwala mangu myaka oba gyali esatu bwe kityo nga balaba omwana ali active ebintu abitegeera so sibijjukira nzijukira nga ngenze mu P1 era P1 nagisomera Old Kampala Primary School kati olw'okuba eka nakulabye Bukesa ntegeera waawo kati ebukesa ndowooza bakadde bange baafuba okulaba nti essomero lye ŋŋendamu terineetaagisa kusala kkubo ng'okwata bwoti n'oweta bwoti ng'oyingidde ku ssomero tebakwerekerangako taata yatuvuganga yambuganga ku kikusikuuta yalina Vespa kyali kya muwendo nnyo taata nga akutwala ku makya kakati bwe nali omuto nga nyimirira wano mu maaso ne neekwata okitegedde bwe zaweranga ssaawa 6 nojja taata najja n'akukima n'akuzaayo eka taata yalyanga eka ekyemisana buli lunaku kakati ng'ayita ku ssomero n'ankima n'enzira ewaka nitulya ekyemisana naddayo ku mulimu mami ebintu bino byogerako ng'ebyomuwendo nnyo lwaki bya muwendo naddala mu kaseera kano ne lifestyle gye tulivinga ekiseera ky'obeera n'omwana wo kiba kya muwendo nnyo naye kati tupakuka bupakusi ofuluma ennyumba nga tomanyi oba omwana yasuza atya naye nga okubanga jjaamu kubanga ojja kutuuka leeti n'ofuluma ennyumba ate bwe kiri abamu abalina omukisa omwana ayinza okuba nga yamuvuga ne mukeera saa 12 oba 11 ne mweteeka 12 nga mutya kubanga mufulumya ennyumba omwana asobola okutuuka obulamu nga bwa bugubugu saawa z'ekyemisana emmere tugigula awo kumpi chips teekaawo ebiki oba capati yaggi ne tulya ku mulimu naye tomanyi oba omwana alidde oba talidde n'abali bwe walesa awaka tomanyi oba obuvunaanyizibwa babutuukiriza oba tebabutuukiriza kakati neeyo yabanga check kubanga ne maama yakolanga kakati nga taata bw'aba yankomezaawo alaba emirimu egikoleddwa awaka omukozi gwe twaleseewo waali ddala akola oba yatambudde yayenjedde awaka yalese bw'atyo bw'atyo kati nze nkibalanga kyali kya muwendo n'okulaba kakati abaana bwe baba bakula batawaana okulya era nali ntawaana saayagalanga nnyo okulya kati taata ono akukomezaawo mutudde mwembi afubye okulaba nti olidde naawe olidde ate nga tannasimbula mulingidde mu buliri mwebase otulo twemisana otwo ennaku zino ab'ennaku tebatumanyi babeera ku TV ffe twayinanga okwebaka emisana kuyamba ki omwana ateeka okuwummulamu obwongo ne buwuma n'omusana guba guyitiridde n'obutayenjeera n'azuukuka olw'eggulo ate n'atandika ebirala kale ekyo ndaba nti kyali kya muwendo bataata ate si bangi abakikola era kituufu naye nzi taata wange ekyo yakinkolera ate sijjukira oba abaganda bange abalala nabo yakibakolera naye buli omu aba n'alugendo lwe kubanga ng'ojjukira bibyo ate era ne mu baana era wabeerawo oba akusika ebirowoozo obanga akola byoyagala obanga akwanguyira nze ndowooza buli mwana abeera ne poshoni ye ku mukadde we kubanga oluusi ng'abaana kyangu nnyo okulowooza nti mukadde wange asinga wagala gundi oba gundi naye buli mwana abeera ne poshoni ye ku mukadde we kati ye aba anyumya kiki nange nnyumya kyange nawe onyumya kikyo waawo wali mwana wakumeka kale nali omwana omuwala asoose ewama kekalavaako simanyi naye nga abalenzi baaliwo naye
mu kubala nze nayo omuwala asoose wali omuwala bambi ndoza kyabasanyusa kyeyava agamba oyuka muwa erinnya lya maama naye ate balabika nga tebakutiitiibya tebakola kyekyo ngaokola ekyekyo tosobola nga tosobola kukolebwa kyekyo. Nze taata wange saamanya nti yali anjagala paka nga nfumbiddwa saakimanya nako kuba yali mukambwe ekisembayo naye ate bwe nzijukiramu ennyo teyankubanga teyankubanga abalenzi abo ndoza be yakubanga obafa abawala twali bakkakkamu naye teyankubanga naye nga mugambwe nze nga ntya okuzza omusango ku ssomero naddayo ntyeka mwami Katongole namutunulako ntya kale nga tulina entiisa y'abakadde baffe abaana ennaku zino obaoliawo gye batalina olowooza yandisaanye neekomawo 100 ku kinnaakyo naye ate nga tulina kino omwana children's rights byonna zandibaddeko bwe zikoma ng'abaddugavu tetulina bwe tuyinza kugamba children's rights kubanga obisiima luvannyuma obimatira luvannyuma n'ogamba nti twavaamu olw'enkuza gye batukuza kati bweba tebatukutte bulungi eno ku myaka egy'obuto eno waggulu oyanguwa okubeera bambaavu tyotyo mama wange alina ebigambo bingi byeyayogeranga saagala obeera ennagalaale ekyekigambo oli kiwuliddeko nali nkiwuliddeko era ate era ng'omuntu omutunulira nga nagalaale nga tafaayo tali organized kale bateekamu omuwendo mungi okulaba nti tuvaamu akati n'ensoma primary called Kampala P1 P2 hobbies zo zalinga ki nze nali mu Nakatemba okay nayagala nnyo drama era bwe nali mu P3 lwensooka okuzannya ku stage Old Kampala Primary School nzijukira nti nali ku stage n'omwami Fajiru Mande ate naye head teacher waawo ate naye musomesa nga naye musomesa netuzannya omuzannyo gwa kakookolo manze ennyimba kakookolo gwe kakookolo nkijjukira bulungi. That was nice. Hobbies zino zetwakolanga mu ssomero ziyamba zitya abaana? Omwana atagulukuka okay asumulukuka yes asumulukuka omwana teyeekomoma afuna confidence kubanga kati bw'oba ogenda ku stage ebigambo oteeka okubanga obimanyi kituufu oteeka kubanga ogenda kutunulira abantu bangi oba wali yakunyiiza oba akola atya olina okumanya engeri gy'okwatamu audience eyo abakulaba banaakujja ku mulamwa oba onoosigalirayo mpulira nayagala nnyo n'okuyimba okay sina kwaya gye nayingira naye njagala nnyo music omulungi era kati ebyo byebimu mpozi ne bwe natuuka mu secondary nazanya okay mu primary twogedde olugendo bwe nava Old Kampala ebiseera ebyo byali si byangu nnyo okusomba abaana ndowooza taata ne maama ne bafumintiriza nti ngwana kubeera mu kisulo ne bannoonyeza ekisulo nzijukira nga tuzze egayaza junior bansabira ekifo P4 omukulu w'essomero yaliwo ebiseera ebyo n'agamba nti nsaaliddwa nnyo ebifo byaggwawo nekinnuma nnyo ne taata nekimuluma nnyo sifunye egayaza badde njagala omwana nga asomereko egayaza kituufu naye nesifuna ne bantwala okusomera eddala ery'abaana abawala nalinnya Bantale Girls Primary School lirinda ejje Bulemeezi ndiwulira yamaanyi bwe ntuuka eyo ne bampa interview nenjiyita nenyingira nalinnya Bantale era gye nasomera okumala primary entalo ze zaataagula essomero eryo naye lyali ssomero ddungi kati bwe nali mu ssomero eryo nenjagala nnyo okuyimba era nze nabeera nnyo mu kwaya nga batuleetera zino baasi za UTISO tutwala
for festivals nga bwe muyimba driver yongeza omuliro kyekyo ate ng'olugendo lunene okuva endejje paka ku National Theatre walinga wawanvaawo nnyo kyakyafulanga wawanvu mayiro 2 mayiro 2 nze lwakuba nti kati ffe tulabawo ebizimbe bimulaba wakulaakulanye yalinga nsiko ekkuba eryo wookyamira okuva ku 21 okutuuka essomero gye liri waliwo mayiro 5 oba mayiro oba kilomita enewe ndowooza mayiro nga 5 naye nga wonna muyitawo nga muyita mu nsiko paka lw'otuuka ku ssomero mpulira wakati nga n'ebirowoozo ebitoloka ku ssomero tebisobola kubeerayo kuba wala okutuuka ku main n'okuva ku main okwetantala nti naatambula okutuuka eke naakulabya nayo kyewakola kiwejjusa mu primary ng'abaana bwe bakola eddalu agamba kino nakikolako tekyali kya ddalu naye ekimu ku bye nejjusa mu primary waliyo trip nga amasomero ogomanyi bwe gateekerateekera abaana bategeka trip ya kugenda Kidepo Valley National Park ne batugamba abandyagadde okgenda nesiteekayo linnya lyange lwaki nasaasira taata bakadde bange nga mmanyi tebalina ssente ne sibagamba kakati olumula bwe lutuuka taata nasema musakira n'agamba abaana bagenda ku trip kati watugambye nti waliyo trip nembagamba nadde mmanyi nti tolina ssente bambi nagamba weesubizza omukisa ogwo kikyo kyekimu kinejjusa naye ate kati bw'okuza osobola okwetwalayo lwaki ate kati okijjusa nkyejjusa kubanga taata namusaasira tolina kusaasira muzadde namusaasira kwega nayitawo kubanga nalabanga ataabe na busobozi by the way oluusi abazadde oluusi tukiteeka mu baana baffe omwana najja nagamba mami nsabayo kino sirina sente mami njagalayo kino sirina sente oluusi genuine tezibaawo oba oluusi obeera oyagala omulaga nti nga bw'ozisabye si bw'ono ozifunirawo naye ye omwana ekiregisteringa mu mutwe tewali ssente kakati naayogerayo ntya ti trip ya mitwalo 4 ng'asirika kakati gwe ng'omuzadde ogenda okulaba nga abaana balinnya basi mbuga wange nga tagenze nga bagamba nti anti teyeewandiisa ng'omugabu wange lwaki tewambulira bya trip nali mmanyi tolina ssente olw'okuba ye ayina background gyavuddeko nga jja omugamba nti tolina kakati obusaasizi obwo bwe bujjira naye ebeerayo nakyo kiva mu karakita ebeerayo omwana nga ye tajja kuba na busaasizi buli ekiriwo akikutegeeza oba olina oba tolina kati mami olinga agamba nti abaana beetaaga trips zino omwana ffe tubeera tumanya ago malya ga nsimbi ga masomero omwana kyetaaga omutuuseeko kyosobola bwe kitaba kyakwejalabya naye baana banne kye banyumirwa mu ssomero kiba kirungi naye akifune so si omwana okutandika okukulowooleza kati ekyo nkyejjusa muzadde wange namulowooleza naye ate obusobozi yabulina kuba yangamba weesuubiza tweyanziza nnyo nnyabo mukwana tulaba ku Delta TV tukole tuli mu katundu kaffe akasooka tugenda kuba nga tugendako mu bulango ate bwe tukomawo tugenda kweyongerayo n'obulamu bw'omukyala Robinah Kizito headmistress wa Gayaza High School tukwagala nnyo webale kunyumira programu eno kansubiri oli mu kufunamu kubanga nze already neeyongeddeko mami eyakolamu ku Delta TV tukole woman, a warrior is a woman.